Kozesa omukisa guno okutegeeza abantu ebyavudde mu kwekebejja okwakoleddwa abakugu abakebera emirambo ba pathologists. Bano babadde bana abakugu babadde bana era wakati waabwe wabaddewo n'akulira ebyobulamu mu kitongole ekya UPDF Brigadier General Dr. Kusasira Stephen ne Dr. we ow'oku Lusegere Dr. Ben Kingi ono naye yabaddewo ate ne famire erina n'abantu babiri abakikiikiridde mu kwekebejja omulambo gw'omugenzi. Abakugu mu kwekebejja basobodde okuzuula nti omugenzi yafuna ekisago ku kakongovule wansi w'ekigere ogwa ddyo ku nkomerero y'omwezi ogw'omusanvu. Ekisago kye yafuna kyaviirako eggumba okufuna eggumba lyamenyeka naye nga okumenyeka si kwali kwa maanyi, so n'olw'ensonga eyo kwe kugenda ku medical center eya Ruby ewali omusawo we ow'amagumba eyatandika okumujjanjaba ne bamuteekako n'ekiseminti. Naye olw'okuba ekisago tekyali kyamaanyi yasigala ng'ava waka n'agenda mu ddwaliro ne bamujjanjaba n'asobola okukomawo era n'eddwaliro ne limusaba okusigala ng'akola exercise ng'ali awaka. Kino kibadde kisobodde okutambula okumalira ddala kumpi wiikisi nga 3 naye mu nnaku 2 ku 3 emabega awo yatandika okuwulira obulumi nga bugenda bweyongera okuva ku kakongovule ako era n'alyoka ategeeza omusawo we ow'amagumba yali ajjanjaba eggumba eryo ku Ruby Medical Center kwe kumutegekera appointment ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'omunaana olunaku lw'eggulo wakati w'essaawa 2:03 ku 3 era zabadde ziwera ssaawa 1 n'eddakiika 54 ng'ebula eddakiika nga 6 okwera ssaawa 2 ez'okumakya n'addamu n'akubira omusawo we ow'amagumba ku Ruby Medical Center okukakasa oba ku ssaawa 2:30 ajja kuba waali era n'akakasa. Kyamukisa mubi nti mu bwangu ddala ng'amaze okwogera n'omusawo ow'amagumba embeera yatandise okusajjuka n'atandika okubaka omukka ekyamuviiriddeko okunafuwa. Yasobodde okukubira Dr. we ow'oku Lusegere gwe bayita Dr. Ben Kingi. Ono yasobodde okudduka n'amusanga nga ali mu kussa omukka ogw'enkomerero era yafiiridde awo mu maka ge. Mu kwekebejja omulambo basobodde okubaaga okugulu kuno akakongovule basobole okulaba ddala kiki ekyaviiriddeko obulumi ne basanga ekitundutundu ky'omusaayi ekyali kyekutte oba blood clot mu misuwa waliwo omusuwa ogw'amaanyi oguva ku kigere wansi ogwambuka mu mubiri gye basanga ogutundutundu ogw'omusaayi ogwekutte ne beeyongerayo okusumulula okubaaga ekifuba basobole okwetegereza era gye basanze akatundutundu k'omusaayi akasobodde okutambula mu misuwa ne katuuka ne mu mawuggwe ne kazibikira emisuwa egy'amaanyi 2 egiri mu mawuggwe.
kyekino ekyamuviiriddeko okutandika okubaka omukka oluvannyuma n'alyoka assa ogw'enkomerero. Bye byavudde mu kunoonyereza okwavudde mu bakugu abeekebejja emirambo ba pathologists. Kitalo nnyo tusaba Omukama omwoyo gwa Deputy Inspector General of Police Major General Paul Lokech agumbuze emirembe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Connection. What is the connection between a simple fracture that somebody sustains during the course of activities within his home to an investigation which is now a court-going matter? I don't see the connection. You get the point. Let us be thorough and really avoid putting a lot of speculation behind this incident. The doctors were very thorough. The personal doctor was present, family relatives were present, and the findings are on record. So let's not go out of the findings and start bringing in other issues. There is no connection between the injury that he sustained during at his home. Of course, the family members shared with us that he was correcting was making correction at his home and stood on a chair, which collapsed, and then he landed on the right ankle, and that is how the fracture was sustained. So why should we really delve out of that? And the scientists have indicated that a blood clot easily forms wherever a person gets a fracture. That is why it needs very proper management. You get the point. So, thank you. Okay, this is the statement we've come to discuss and have presented it. Please, I'm not getting out of this tentative barrier arrangement. Thank you. You're welcome.